Yes, abalabe baffe abalungi mwebale kwekumirako, mwebale kugoberera kaseri kano, mwebale kwekumirako, mwebalire ddala. Gwatanaba subscribinga wandibadde subscribinga, nawe yamala okusubscribinga okola kyamaanyi kona wakadde. Seri eno twakagitandika but era tulina series endala kuno ku channel but gwatanaba subscribinga wandinyambye no subscribinga. Waliwo abatagala commentinga kikumulokola kyamaanyi, mlikinge, mucommentinge, musharinge, subscribinge. Then abagala okujoininga WhatsApp group yaffe ngenda bawa namba wansi mu description, oba ngenda teekawo link ya WhatsApp group. WhatsApp group erimu ebyokuyiga, tetukoma ku movie yokka but tulinamu ebyokuyiga. Like today tugenda kubeera ne program okuva ku ssaawa emu paka ku ssaawa gye bunaazibira ani musobya, kwe tugenda okuwulira emboozi z'Abaganda baffe ne bannyinaffe ezizimba ani yasobya ani ataasobya, yaani mutuufu, gwani gwewabula, ani gwewa amagezi, ani yakola ekituufu, ani yakola ekyamu, lwaki akikola, byonna mu gurupu yaffe. N'atanaba kujoininga telegram account yaffe gyeri mu mannya ga Jinja Media TV. Firimu zaffe ez'okujinja Media TV sizakusasulira, za bwereere, just kyolina okubeera nakyo ye data, esimu yo nga kweri omuliro, laptop yo oba desktop computer yo nga eriko omuliro ne data, kyekyoka. Tubeebaza nnyo olw'okuba nti mu followinze okuva gye twatandikira eri ku seri yasooka till right now we tuli. Mwebale kuba nti mutwagadde nakwekuumira wano ku Jinja Media TV. Mwebale ku subscribinga, twakonye 15k subscribers, omutwalo gumu kitundu abagoberezi. Mwebale kuba nti mwekuumirako, mwebale kuba nti mubaddeko okuva gye tuvudde paka kati. Series leero tuli kulaba ey'omwenda n'ey'ekkumi. Kyemmanyi series endala ezigenda okujja mu maaso tezigenda abeera nga ziri separated, zigenda kuba nga ziri wamu okusinziira ku series eninawo. Naye nga abali mu gurupu mbale kwekuumirayo. Ejjo twabadde ne program amagezi muliro egakubula ogakima wamu. Yadde saasobodde kubeerako naye mwebale kubeera.